Engineer Kafeero Sekitoleko Robert azaalibwa abagenzi Buteera bwa Sekitoleko w'ebuyangayanga ekiteredde mu mukono ne nnyina Nansubuga Betty ow'Eganda Nansana mu Wakiso. Engeri nnyina gy'ali omukazi ow'okubiri Kafeero yasinga kuwangaala na nnyina era ye obulamu bw'okubeera ne taata tabumanyi yadde yali w'amaanyi mu kibuga olw'ekirabo ky'emmere kye yalina mu Kampala. Obulamu bw'okusoma abulojja kubanga tebwali bwangu nga nnyina ssente zaamwekubiyanga mpya okumwerera engeri kitaawe gye yabeebalama era ye mwana omuggalanda mu nnyina nga yamuzaala omu yekka mu kitaawe oyo. Mama wange yali teyasoma akati olwokuba teyasoma kiwanvu n'agenda n'atandika okuyiisa amaluwa mu kisenyi eyo yatugamba nga banywanga nnyo amaluwa kati ng'ayiisa omwenge ogwo nga gw'ojjamu ssente zituweerera abaana be bonna abataano ye yabeweerera. Yawangaalira nnyo ku njegoyego z'ekibuga Kampala engeri nnyina gy'akolanga obulimulimu mu Kampala okusobola okulabirira abaana be era Kafeero yali muvubuka mukujjukujju nnyo okusinziira ku mboozi ye era katono olutalo olwaleeta Museveni mu bukulembeze okumutwala. Omusirikale omwankwata omukono angamba mwana gwe weebake wano wendi sooka weebake wano kati nga neebaka waali akuba amasasi naye ebisosonkole ebifuutukamu bwe bwingwira wano iya akuba atunuuliza bali betwalabye antadde wano ebisosonkole bye binkuba kakati bwe gasiriikiriramu nga ngamba manyi dukkodde ewammwe osobola okutuuka ewammwe ndi nja kunoonyaayo naye genda ng'oyita ku bizimbe bw'oti ku bbali toyita mu kkubo wakati paka bwona otuuka ewammwe kati dduka era kye nakola awo we nawulirirako ku lutalo. Abaatuuka mu siniya ey'okubiri obulamu ne bukaluba oluvannyuma lw'ebisale by'essomero okubula nga wano yawalirizibwa okuddukira ewa kitaawe okulaba ng'ayambibwa kyokka bye yajjayo abirojja. Gwe mulundi gwaffe gwali gusoose omusaba school fees jjukira kati ndi mu siniya yakubiri taata yaŋŋamba nti sirina ssente ze ngenda okufuna $30 yakuzza oyo muganda mwannyoko oyo gw'olaba asiba enviiri muzzaayo mu ssomero ze ssente ze ngenda okufuna aŋŋamba talina 2 naye ajja kufuna 3 gawooli ekintu ekyo kyannuma. Oluvannyuma yayambibwako ekereziya engeri gy'awangaalira ennyo mu buweereza mu kereziya yamuyambako okumalako siniya ey'okuna bwe batyo ne bamwongerayo mu ttendekero ly'ebyemikono n'akuguka mu by'okukanika emmotoka. Nalumwa nnyo nti we natuukira okufuna ssente ate ng'agenze saamulabirira bulungi osanga y'omu ku bakazi abaali badde basinga okweyagala essaawa eno n'ali badde mumuddiza. Kafeero muwanguzi ddala ng'atuuse ku birungi bingi era teyeegomba nga ye mubaka wa munisipali Nakifuma mu Paalamenti ng'alina garaje ekanika ebidduka eya Smart Motor Garage ng'ate alina n'ebizimbe ebirala eby'amaanyi nga bw'alambulula. Tandika okwezuula ogambe naye bwengezaako kino tekisoboka kikole bwe kigaana toggwa mu maanyi kwatako ku kirala ojja kutuuka weezuule otandika okufuna obulamu obuba obuli wennyini. Alina ekirooto eky'okukola ekkolero lya supeeya w'ebidduka erisookedde ddala wano mu ggwanga era agamba enteekateeka alina waazituusizza. Anyumirwa nnyo pulogulaamu y'omuntu w'abantu ku Bukedde TV era asiimye abateesiteesi. Pulogulaamu eno esinga okunnyumira mugitwale mu maaso mukitwale mu maaso abantu bamanye osanga mu ebyo ebyogerwa oli afunamu ekyokuyiga. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.